media yafetu kusensonga mbutufu nga bakyala bayonjo yannema okugikola otya kubanza mpulira kumesi abakyala mulimu abanaaba nga olunaku anaaba emirundi ng'etaano abo mugwe bakuli nga sese gye bali nga bayonjo ng'emali nnyonjo kati naku zino SB we wanfula bwoti kati abakyala bannange bomba funa ate mbadde manyi wona okwongerera ojjugwa kati kati ate neeragamukko era nina ne gwe nabadde naye eggulo nagamba gwe kiki jangu kati abakyala tomanyi nti buli mukyala alina enneetegaye waliwo bambi mukyala yangambye jangu gwe jangu boolo makati ndi walinnya SB wankolamu erinnya nagamba jangu okoleki okimanyi nti nyina akawundu ye oba kandabe wa kati nagira gundi nga muliwa tuyanawo twabadde kawungeezi eggulo ekiro nakola atya nga ogamba nkebera akantu kamuluma oba katulututtu abolo soko je nina akantu kanuma wano jangu okebere bwe nalabye nga kali munnika muninga kamupowe soko yakuyisa kali munnika anti kati atula katebe bwati nagamba bolo watege kiro misana kiro nina akantu kanuma ina akatochi kwanza akatochi nkalina ina akatochi. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kudamoko bomboja ati Mickey Wine live mu concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agera kuchakala Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 okuingira mchwala ebiri yepi mchwala 5 hadi meza ya milioni 3 hadi tusabale ku Jahazi pia munyonyonga karako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwena mujja muwagire Mickey Wine atenga werekedwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokazi sawa bire zokubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete. Enkwata yekyuka naye abakazi batukwatanga babalepinga anti kati omusajja amutwala mu nnyumba kayama nyimbo agenda mumukuula kati nga wola banze bolo nsobola okubeera eyo gyendi nenkusanga wenkusanze nenkutekamu ebintu bya mitwalo ng'eneesatu gwe nolowooza mu musajja ki eyo mba n'ekisa ky'amaanyi naye olukutuusa wano bikyukamu wali oleeseeko omukyala ne bikyukamu bikyukamu kyali kiti mbaleeta wano n'atandika okugamba mbu nno muto eringa ebintu abadde abiryanga omuntu omukulu erije mubadde biya amunywanga muntu mukulu Rolex azirya omala omutuusa wano ng'atandika okuganze gwolaba nno ndi mulekwa emizimu egi emizimu bw'onaamala onkozesa olw'empaka emizimu gijja kukwata gijja kukuba nze kolaba bange bafa dda nomuga watombuulira awo ng'ogaddewo waba waggale ate muno mba sikutte tekiri kyegambye kakati wogira olw'empaka mizimu tegikuba bakazi akulaga nti adi tayagala naye kumakya ogenda okulaba nga gamba tennyongeraamu tugende Quest Before Media tugusa ensonga kitundu kyaffe kyakubiri mu kulika eyo emboozi ya Jjajja Bolo yetegwa Malojjo naye nga tugenda mu kitundu kyaffe kyakubiri abatuteekamu akasimbi be Ziwa & Sons. Omusajja Jjajja Bolo osobola mugeraageranya kuba nabali bannazi nabannazirwanako
emboozi y'akajegere ulira gwe kati olaba obuliri buno nga we buli tugenda okufuna omukyala nenze ngenda okuleeta oba ggwe kati nze wemba mubi nnyo omukazi tansiime omulungi gwe tuwa ssente yagenda okuleeta omukazi oli gwayagala kuba ye mulungi ffe abaatugaanye kati ffe tugenda kwepakira eno wansi w'ekitanda lwakuba waliyo akanago omuyake yakonye kati ffe wetwepakira eri wansi w'ekitanda owalaba kati oli omulungi ng'aleeta yo oluleeta nga badda wano ffe eri twebase wali tugenda kutegawo ebbaafu y'amazzi kati ono ajja kubanga akooye nja kukabwe nti kukooneko wano tewaba ttaala eno enju yonna ebeera nzikiza teba kati omulala yawalampa kati omukazi yabeera yeebase wali kakajegere mumukozesa nga basatu bana nga ye tategedde amanyi nti alina sikitegedde nti nkugamba ova bwoti ku buliri n'okuwona kwona kati naleese omukyala bwe noddayo wansi eri nze mukoonako ye najja nze oluvaayo bwe nti sidda kubanga anaaba wano omukazi alowooza ndi mukunaaba mu bbaafu wano ono omulala nga ye yalinnye kati n'omulala aba akyaliyo kisinziira balina kuba nga basatu nga binyuma akajegere kati nga wukenkeera nga gweokwata mukyalawo agenda wakitege bwati amanyi yamukozesezza ali ogwo kube mwabadde basatu kati obuzibu kubanga gwosoose nga tewameze bu 150 n'osogonyola ngenda okujjawo embeera ogimanyi kale ebeerawo mu biseera by'obwavu nga mwagala omukyala asabye emitwalo 4 kyokka mwenna mulinamu 6 mugattagatta omu yamuleeta nakati wabategeera bakazi bo teboogera era enamba y'abakazi boosinga okulaba mu nsi abasinga baba bakwatako naye teri mukazi ayogera we bamukwatidde bw'avaawo nga teri akoze ategedde teboogera naye nga bamu babakwata kawobe mu bidongo eyo wali okutte kazi sikwatangako naye nga babakwata bakunyumiza bati banyumiza ate nyina nekyennalabako era mu katale k'empigi omuwala yali yeeraga nnyo mpejja olabawo nga kubikondo omuwala alinga mu kyotala fenna nga yatugaana fenna tunula yatugaana kati olunaku lumu bwali buwungedde essaawa za kawungeezi omulalu w'omukatale yamukuba ekigo omulalu n'amukwata tugenda okumanya tumumutaaseeko ng'amwagadde sikitegedde omulalu yennyini omulalu ye yamukwata bano abalalu ababeera mu katale kati bwe twali nga tumusekerera ng'agamba nno mwe museke empola nabo bakazi bannange baseke empola teri mukazi gwe batakwatangako talina amanyi gasobola kulwanyisa mulalu oyo budde bwali buzibye yali ayambala bubi yali tayambala bubi kisaani kyamugira bujjizi omulalu n'amukwata n'amukuba mu bintu baali bakola ntebe bino ebintu bye bakolamu entebe kati waliyo ekikko tetuwulire tugenda okumanya omulala amukutta wala bano bannalulungi nze nafuna n'omukisa omwagalako era n'omwagala anti kati awo yali nga yeeraga naye omulala oyo yamala omukwatako beyi nekka ofena tutandika okwagala buli omwagalako naye nga byamagezi siga nti nno omulabisa sikitegedde weyamala embeera kasita yamala otuuka waawo naawe n'osaba nensaba kuba luli yali ng'agamba si grade zaffe tulafuuse grade zammwe kati omulalu yamukwata yali ng'amutidde akatale olaba nange nafuna ku mukisa kati mukubanga okumuyeya nandaga nti munnange abakazi obalaba bonna kuba nze nange namukwata ne mugamba naye gwe omulalu yakkwata tewaswala bakazi banno bakusekerera wawulira otya nagamba munnange baseka oba baseka enkwata yekiwuka naye abakazi batukwatanga babaleepinga anti kati omusajja amutwala mu nnyumba nga yamanyi mbw agenda mumukuula kati nga wolaba nze boolo nsobola okubeera eyo gyendi nenkusanga wenkusanze nenkutekamu ebintu bya mitwalo ng'eneesatu gwe nolowooza mbu musajja ki eyo mba n'ekisa kyamaanyi naye olikutuusa wano bikyukamu wali oleeseeko omukyala ne bikyukamu bikyukamu kyali kiti mbaleeta wano n'atandika okugamba mbu nno muto eringa ebintu abadde abiryanga omuntu omukulu eri gye mubadde biya amunywanga muntu mukulu olekisazirya omala omutuusa wano ng'atandika okuganze gwolaba nno ndi mulekwa emizimu gi bw'onaamala onkozesa olw'empaka emizimu gijja kukwata gijja kukuba nze kolaba bange bafa dda nomuga watombuulira awo ng'ogaddewo waba waggale
ate muno mba sikute tekiri kyegambye kakati wogera olw'empaka mizimu tegikuba bakazi akulaga nti adi tayagala naye ku makya ogenda okulaba nga gamate nnyongeramu tugende wana jajja bola nkubulira nga sikuli so oyo wempija akyaliyo nange naligenzeeyo ndudde nali nkola mu katale oba kati akyaliyo simanyi tumiddeko ne kawoomera waliwo omukyala ali eyo bamukyanga kawo ennyanja eggaba aliwa olaba eggaba nagenda nga okolerayo naye nga waliwo omukyala bamuyita kawoomera nga ntwalayo kakaaga jajabolo yampa omuzungu anti kyekino kyemugambye nemugamba nti ajja kwagala mumufunire nga ate talina kyabaagaza tugendere mmanju gye twatunyumiza mmaalo tusinzidde wano oyo ajjajja bolo tulina Ziwa and Sons ku peji ya Ziwa and Sons twagala okuba Ziwa and Sons olunaku olwaleero atuyiyemu emmaali era mu bizinesi ya jjajja bolo ayongeddemu obusawo bwa sementi obusawo 10 ne tukyusa n'ensula ye gye tuva eyo afunye ekiriri kipya mufaliso mupya katimba kansiri duve cover pilo cases okuva mu bannaffe abaziwa and Sons abasangawo ku Mukwana Arcade ye live gye tuliko tumbameka 16 so twagala okubeera nga twongerayo mu maaso n'emboozi yaffe eyakawoomera kawoomera yali luddawa kawoomera yali eggaba mu katale nga ku nnyanja nga ki ekimutumya kawoomera ekimutumya kawoomera tutule wano taata tweyanziza amagumba munee gakaddiwa amantula gapakuka so kawoomera kyekyamutumya kawoomera mune ekyamutumyanga kawoomera ffenna baali bakola mu katale nga kwetufiira amazima kati SB4 emboozi gye nakunyumizaako nti wembanga omukyala ng'alaba ng'oli mwavu kale nga ogamba yo okukuyambako asobola okufuna omwami obanga kale mukiteesa nga kyama kyammwe naaba nga yeetunda naye nga mwe mukimanyi namukyalawo nga gwe omusajja gw'okwata ssente olunaku gwogera n'ogamba nti mukyala wange mwagaza sajja oba 10 bamala ne size gy'obeera oyagala nga yekolaki kati kawoomera oyo kawoomera nze nakolanga mu katale nga ntunda obugatto ekitegeeza abagaba bamumanyi ffenna nga tulinnya takisi nga buli omu alina okugenda alabe kawoomera nga bbaawe gwe tuwa ssente yalina nga ku nju nga alina kakatebe nga mulasita kyobola abalasita nga gwewa omutwalo naye nga ayagala bavubuka abawanvu ennyo nga takolaki naye nga simanyi nga yeekale mukazi wamupimira bano waliwo gwolabanga wa eve wa height nga butabaagala naye nga ffe bambi yatwagalanga kawoomera mutumidde banayo bakyaliyo kakati kyekyamufuula kawoomera twagala kumanya ensonga eyo yamutumya kawoomera ye yali atambula wano okitegedde yali mulamu nnyo abalala balinga balwadde abalala tebaba balwadde naye kale wabeerawo ebisoko abakubi b'emaali eyo babimanyi yalina bisoko ki tumanya naffe tuyinza ogendako ewa kawoomera engeri y'ebisoko kale ebisoko bye yalinanga bwe mba mbikubuulidde yalinga wa stylos kati abakyala abamu balina eno enkola eya stylo yakabaka abebaka neyakabaka mbu bugazi oli kawoomera ayimiriramu nza nokukugulu nakuteekamu eno kawoomera aba wa stylo ne bwoba nga ayinza okuwa omukwano ng'ayimiridde naye nga just kyayimiridde teyebase wansi era ogenda ogulootako nogamba tufa akazi gye bali naye banjawulo ayinza okuwa ku mukwano naye ng'ayimiridde teyebase yali muwanvu abaana baviiwaawo ate nga si muwanvu nnyo kiri awo naye ngaomukazi kyebayita omukazi omuwoomu omukazi muwoomu abayomba nti obwana bwogana nnyo bo batomesa okuwulira emboozi ya kawoomera kawoomera era mutumidde baawe omutumiddeko kubena ensi ogiraba ne masaka teri bakawoomera gye bali bangi n'ebiwoma tebiggwayo yaliwo Kampala olina kwerekereza bwerekereza naye nga abakazi buli omu wanjawulo
era baganda abakazi be bamubalimba era nze kinkose nnyo nze nkimanyi nti banjawulo era nze nyina enjawulo gye mbaagala njawulo kiri mu bakazi era obaawulo obalaba esi bitunyumiza emboozi nyingi nga nkula nti omukazi wa mugaba omukazi w'amagulu amawanvu abakazi baba bawoomu mugaba buno obulayini bw'oku magulu mugaba waliwo abakazi abeeru nga muno abakazi ng'amagulu gayawula nga kino kiwato wano nga wayawula kebayita akawato k'ennumba oyo mukazi wa tomuyitangako ndabye neebawo naye akalina akakwata nti bafumbo abakwino nabo abadde tuno baneeyo ono ali wano abo bonna bafumbo abadde asazza akabiri bwati mufumbo bonna bafumbo mukwata sobola tokikolanga kati nonkubuulire niwolibanga oli mwezi otya toyendanga okumpi obanga nte teterya mutwe gwa ku kiraalo egenda eri wala kati olaba wokwanira omukazi ng'ali kumpi awo n'ebyokukola biba bikulemye esibi ate onomugamba nti saafunye agira n'agamba nti tewafunye otya nga kasitoma ava kufuluma mulabi mpa ssente nekundi yayimbako akayima nti omwezi omusiru agenda kuluse tuza tosobola kwagala mukazi waawo nze era wano bakimanya akazi abangenda etabaleete naddala nga bukya kuba nze nsobola okwebaka n'ebigaana ningamba kanyambuke newaffe obutiro bweno gyebuli noleeta ngenda ku pulaani basigenze ku pulaani bwe mba ngenzeko ku kiyovu bwe mba sigenzeko ku kiyovu ate waliwo ne grades ningamba kati ku pulaani obwo bwebiri bangende ku nyama ekyoma aba ekiwaya ambassador of single mothers ngambikola ki ambassador of single mothers mbali lubutolo mbesomo wano ku gundi amina bana mu following page ya Ziwandi Sons nga baliyo bonna batumidde abatulaba banange mbagala twagala okukwerekereza Ziwa agambye akwagala nnyo Ziwandi Sons bakwagala nnyo esanyuse gwe ya Allah nange ngamba mu bayenze obasiyenze ngenda sula mu voloveti badde njagala SB enamba yeweeri oba nkukubeko ng'owulira soko okube ejabolo nze n'okisoka ekiriri ekyo nze n'okisookerako ola okulaba simu yiino wano ekitabo ekyo kyembadde nakyo kiraba simu ziri mu kitabo asooka mpe ku kitabo ekyo kuba we bakaita ka 10 kubanga ne kuli ku mpeke kwenyini kuliko nti era 10 kuba ogenda mu pharmacy buuza 10 bajja notebook notebook kati eno badde obyo yuza buno buki bwoyuzayuza buno mpa bantu kata mukazi aggwako angaba namba yange ya simu Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Style okukutamiramu katono awo siva so gejaja bolo oyuzaza gwajja gwowe namba ye yesimu ngoyo kati wano
Bwenguza namugamba nti wabula bwenkuwa ennamba yange ey'essimu anti bwe musabe ye n'agaana namugamba kankuwe yange nze wemba nkuwadde essimu nekkubira essimu ze anti ku mukazi aninza okunema okwana naye ku ssimu nsobola okweyiiya nga omuli ku ssimu siswala ku ssimu ng'omugamba buli kimu nkikubawo nga bwenkola ki otyo nedda abatuwulira bajja kugamba ki kino tutoka kubatuwulira batumanyira kubawo nga mbadde kale sikuli ku maaso ku maaso nga ndi ku ssimu wano sitya oyinza mugamba jojje bannange tebyogerekeka kati bakyusizaamu tulina honorable waffe Andrew Po omumanyi Andrew Pongo omumanyi amuwulirako just buulizi erinnya eryo Andrew Pongo omumanyi lero mbaddeko naye akutumidde kweri kati kagereze omukazi oyinza kwano ku ssimu toti omugamba gwe stole ki liri pazo akayimba yakakuba okamanyi nomugazi stole ki wali waliwo kano waliwo akalipazo keyakakuba yakapyako enkudi wano okimugamba ku ssimu nga totya nomugamba otya gwe stole ki kubiri pazo enkola z'enkudi stole ki natandika wa ogambye eki nga baawulidde kati ate ku ssimu akubuulira waba wakujja akubuuliraagambirawo jojje naawe yangu kati kuba essimu nze nno kisookerako nange kankube essimu katonda naatuyambe onaagikwate kuba byabimala yabimala shuwa yabaddewo wano eno shuwa ate kato wedda waali bulinga buna linako mbupigiriye ku fooni tulabe asobola enemaali nkuwa pulinti ate nkuwa mwana muto banabazamu omusaayi tebasobola kukusiba layini 1 myaka 17 bagenda kunsiba jajabolo bagenda kunsiba jajabolo ntyekomera bamuli bize anti bano bekolezi naye nga babeerangako wangi kalungi nno gwe okyali mu byokusaaga tewalayinza kusiba obwana bwange tekamulabudde sipiika jajabolo obwana bwange mbulekeddaani nalongo wange mbulekeddaani halo ono Yasiini bana oli wala kyenabadde gambye linnya boda mu bwangu nazze amma oli bize ate nga nzizeewo nga ndaba bakwata ebifaananyi kati oliwa nze mbadde ngenze mukitengeeza kakati kugenda kuggwa gutya kugenda kuggwa gutya sinamanya anti zigwesooka osomemu tulabe manya ate kati wakamba mbadde nvuddewo ate nga ntambudde anti ewakobeera nani nzeeka kajjabolo sooka omusome tulabe kati omanye ekiriwo fataawo zugu ojje tukutulekana akagundi bono ye loodi asikawo kitegedde nkugamba egwe jangu nze nagamba nja kufunira omusajja bano abaamalayo ate era kyendiko olukwendo saze ndo nekozesa ku bwangu bano bekampala kosa ku bwangu shuwa naye wuno yewulirira kati muddemu ng'okakasa nti shuwa kubanze mugambe nti serious okay kiggwa jajabo webale ompadde ate no kapulinti mbyogera ng'ebyokusaaga naye ojja kukola eki kafaanana katya buno bwe bayita nkoba 2 nga si keeru nkoba 2 omwala omumanyi nga sikuwa bizigo kankoba 2 keeru si keeru
nanga kuleri kaduga busikaduga so kali keru sikeru keru haiti wana erieti 8 mata haiti mata kenka nawo buwanga kawanvu kamalayo kasolo kofu ate muno kalina kumugaba nkugambe kalungi ate keru 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 nkoba bbiri jagala nnyo obuntu obwe nkoba bbiri okesano kugamba nti nno abamugaba naba wano nga yawayawula bwati mukazi nga yayawula ko kale kati kayawula entumbwe nolabanga entumbwe eri waayo abakazi nga yayawula nolaba ekiwato kiri kiwato nga kale waliwo abamu nga ekiwato kyegase n'akabina ono gwegamba nga yeeyawudde kalina mugaba kateeka okuba kamuyina kali kiriya tolina kifaananyi kyako muno muno sirinamu kifaananyi kyako bufaananyi biki byolina ono benyinamu bangi ate gwe tojja kukola watusuubira otuzanyirako buli bufirimu tolina mugundi sirinaba kutandika SB4 sinatandika kati muno mulimu obuwala naye ate kati gwe obuwala bw'ebyalo tosobola kate kano kalungi nnyo ke Masaka kati ako kalaba kenkolerera tendezaako wano kati ngateke njijjako ate bujazaako sokozeeko ne wamu okalabye kasenya ne katukula naye mwana wa muntu ono bamuzaala buzaazi kati kankulageyo omukazi gwoyagalira 13 ate wabeera afaanana sindako nkulage balimu nebika ndako katonda nakuyamba oyo mulala oyo musajja mukazi musajja oyo musajja yafaanana abasajja yonna akakazi kaliwana kati kano okalaba wasatu ono 13 naye yali wano nkugaye bali mu guleedi ab'ekiwaya bakiwaya 3 teyebikka anti nkugambye kisinziira gwe kyoba oyagala entufu n'abakazi mu buli mbeera mu buli bbeeyi empewo yamuyitamu beeyiyo kati zero embasifunye mameka kati ono ye 13 oyo gw'obondeetera oyagala okukekereza bano bebakola obugagga oli kiwaya omukulu nze bampa ono w'essatu sirina mulungi kasente ono ye taboola sente ono ye bwayitayo ono taboola sente nkugayiza embayina kati ate ono yakola obugagga gwe kyotamanyi ne wasogonyola dda kati ensa wenna agendayo nze kati kankulaga ow'ekiwaya mukazi banjawulo era keka era yono y'omu y'oli gwe nkulaze ono ye ali wano mu bizinesi yaffe ono ye wa mukinjo wa mukinjo nga gadde mu alayisi yezo oyina zonna tazigaana ono yabeerawa kumpimpi nyinza okuba nga amulabisiza era yoyo mbiteeteyo bannange SB omukazi ono mulaba ekana akali akakwailaiti kano kewampa ndabayo kali nno katondo ono umalu tunula nnyo olabe umalu kano keyampa sike ono si SB kano kenalina wano tokala kati weyanoba wano gwegwe omuzigo leeta sembeza wano tulaga abantu neraba kati kyekigamba gega amagulu gegamba yono yali mukazi waffe neweyita abantu nobabuuza bakakase yono nanoba yoyo yali atadde TV mukakutiya yoyo nekirala olabe ye ennyambalaye yoyo yoyo amagulu ogalabye yoyo naye yali pulinti yali pulinti naye muganda wange oyo alina okulya emitwalo egi 3 eno olunaku umalu omulabye yeyalya nga sente za foono
pulinti aberiiso ttaala kati omulaba oyo kati nno gwe nkulaga yesibifa ekintu kimu newobuuza mubuuze ku bantu ayimuse umanu sekoleke uyo sekoleke ndabe takuye Uyumani sebo. oyo yesiga ebizigo sebo ne mukabina oyo golaba jaja bolo mweru buli wamu nebo binti sente zange zawona bulungi oyo yali tawoneka jaja bolo nkubulire na papo kuwasa okalabi kati wano we yali anobedde kano yakansindikira mbunga kano ka video kamperezeeko ne olisi musajja lobe ekigere ky'omusajja musajja oli musajja yebase wali yatubbira omukazi yankubira essimu nagamba kati ng'alabye otandise okutereeza embeera yange nti obanzi gye nasingira akanemuga mwambala bubi naawe laba bwayambala walayo teyali namunnika olimba tukatambuzeemu gwe genda nga otunula ekifaananyi ekyo olaba abakazi bwe bambala gwolaba lugoye eno naye ng'eri temuli wadde gwe tunula olabe temuli singa kakutamamu ate no naakumanya abajja kukubira essimu ono n'amanya nti tuli ffenna wano nti kubanga nabeeranga naye ng'ayagala okukulaba abajja kukubira essimu naye nga twagala tumuzi oyo adiwe yali agenda jjiri agimale oyo gwolaba katonda yamumponya buwonya tayambadde nnika tali mu nnika gwe linda olabe tuno tolaba tali mu nnika sirengerayo bulungi tali mu nnika naye pulinti ako kolaba katambulayo pulinti gwe katambula wagundi wano ala okalaba bulabi ono omukazi omulaba tekinologiya nga bamukusumululidde mu buliri ogamba sivaamu naye omulaba oli namukuwanga package mu buliri allah bakati nze oyo omukazi yandagala mwamulabye abantu baali bamumanyi gojngamba baana bali ku live bane mwamulabe baba mmongere yali ankolera ekimansulo nga weziwera saa mukaaga omukazi yanfuga nga sola nakutambula nga buli wembeera ngamba nti tolina gyolaga wampasa saagala ongatteko omukazi mulala oba oyagala gereyo mubimansulo nze bimansulo mbimanyi ngaono yakinkolera ngaakola ate kozi ng'alembeka amazzi gweoyo golaba ayina eriwo okalaba nga akeppekwa naye ayina eriwo ng'alembeka namuyina amanyi kyayina oba tamanyi ye mpozi nga kandabe wano ku tikitoko siguyitamu akanaana namugwamu naye nga kankasakingako wano kandabe SB foyinza okwesanga naye ayiseeyo keeru nagenda okulanga mutufu bizinesi egenda kugenda era gyali yenna oyo omuwala abeereyo nogamba ya allah agende anko wuuma njagala kuko nkalina akaakano ovaawo bbe laba kyale yakabba laba wuuyo kyale laba kyale yamubba laba wuuyo kyale yamubba naye mukazi abakazi bazibu kikyo omukazi ono kikyotamuwa wabula laba musajja amulina nabo olukomeeri kalinga kawala abakazi naye yanimba omukwano ono yanguza obuso n'abunteekesa emitwetwe buno obusonga obuwaata nga ŋŋamba nti omanyi gula akaso nemubuuza kaki nemubuuza okakasa nagamba buli gwosanga naye ng'osala nga mugamba okakasa nti kati olunaku lumu nali mulwanira nenkajja nagamba haha sala abantu bakusibe era bw'omundaze ŋŋamba badde kyatulaga ow'omutwalo balimu ebika ow'omutwalo laba pulinti gwe laba pulinti sokoleke nkolage anko wuuma laba pulinti
aba print naye jabalo walina omukazi nzizeeyo iyo print naye jabalo walina print yo omukazi w'omutwalo nga talina njawulo n'oli naawe jajja bolo wamma ono talina njawulo n'oli ono wa mutwalo olabeka abantu eno w'omutwalo bafaanana ow'omutwalo uyo oyo ow'omutwalo bolo mpita oyita ate nno mbeera wa kyalo naye nga muto mbeera yamuli kubamu akawaani naye nga ssebo omulaba mwali embeera yamuli akawaani naye nga muto bamutugako mbeera ya mukyalo ate nno wuuno akuba siyo yakuba simanyi obonaani ono mukwata esibbi ayinza okuba nga yoyo halo wanyi sebo obulamu bwe butyo ogamba otya sebo mwana gwe sisirise ndi wano ne mukwano gwange esibbi taata wange ndi wano sisirise ndi wano ndi n'esibbi kale laba ndi wano ndi ku mulimo ndi ne SB fa nkyaliddeko oli mukundaba kale tunaddamu webale tufollowinga muganda wange webale tufollowinga yabba mukazi waffe wangi akakyala mwana gwaka akakyala ako manyiwe kali gwe kale ngenda kukubirako kamalizeko wano katono kale muganda tweyanziza tulaba tweyanziza nnyo alhamdulillah ntumirira ku SB4 munange ono yanzija mu kinya kale yamponyengo SB4 tewalindaze nze nina okulaga wangi baba kamalirize wano nja kukubira nejaja bolo walina omukyala tekikye naga nali nnonda naye munange omukazi gwokubidde ogambye ali atya kamala omukubira atugambye mugamba obudde bumpiseeko ono yasiini soka omukwate oyo mukama waffe salamu alaikum warahmatullah salamu alaikum warahmatullah bannaye nsanyusa okuwuliza muganda wange nsiina tabu ndi eno mwebale kunkyusiza ku bulamu natereeramu ndi wano n'SB azze kunkyalirako e Masaka ku bizinesi gye mwankolera azze kundabako alaba ebizinesi sigiryanga alhamdulillah ndi naye ayagala n'okubuuzaako SB bakwagala owekitiibwa nsanise okuwuliza taata nzize kukyalira kujajja boolo ngenda kuvaayo waliwo gabadde ampitidde wano naye aluddewo okujja aye amiina taata tweyanzizza nnyo tukubirako taata Seeka muganda Seeka avuddeko alhamdulillah omutumiddeko oyo taata waffe alhaji taata waffe kwata na wano wallahi wallahi oyo waali oyo ye tubaba gumu nenga tukyaliraba yanimba laavu
Amanyi gakuwedde. Yafuna omusajja nno w'ekirevu musajja omulungi. Wanguma abakyala we batyo. Naye era kale era tolaba yadduka omukisa. Negwe mu bya postinga toliimu teyakupostinga. Teyampostingako. Yali takwagala. Anti kati simanyi kubanga yali takwagala. Ndi atapostinga story. Uno yakupostinga. Uno. Jabolo. Sirimba. Jabolo. Lava. Ngali kachai. Ale. Yakupo. Tatuja balaga. Tatuja kubalaga. Mwina joro gezi. Gwe awo kuli mu mukwano omuzibu. Naba. Neja jabolo wabera mukwano otunuza eriso lya laavu. Sakoleke nkulage umalu. Kale. Omulabye. Yaja bolo omulabye. Yaja bolo. Tabana bakulaba bulungi. Babireke. Tebaja kulaba. Yakupostinga. Yaja bolo otunuza laavu. Awo ng'obulamu bwonna bwe buli mwana gwe. Banne katubasimu. Yali amaze okumpa kati akwatako ku kichwa. Naye omwana yali n'omukwano ono. Olaba omukwano gwe na missing. Kati naye naawe sala omusango. Kati olaba ali n'oli naye era amuwaananga era bwampaana. Omuntu agenda kukola atya. Banna katubeerekereze. Yaja bolo takaaba. Wano ngali mwadweya yaffe. Tuli ffenna ngoye mugulire SB. Oba kiraba. Tuli bulungi tweyagala. Emirembe gyo. Katukwerekeze Jajja Bolo. Jajja Bolo katongera okwebaza omukulu Ziwa and Sons. Tweyanziza nnyo taata. Ziwa and Sons alhamdulillah kwekyo singa okwagala. Kijja ku mutima gwange kulwalira Allah kwongere bambi. Amina mwebale kulwanirira mbeera yange. Kuloni katwe Japan banange mwe namba tumidde. Kuloni katwe Seka wange yampa ku sente. Waliwo da generali King Saha Jaja King mutufu bakube bisima Mungu agenda biku watano. So tujabanga tuddamu kutumulambulako tugendeko eri gye twali. Tulambuleyo ko mbozi tulina emboozi mpanvu nnyo naye ng'olunaku olwaleero tulabanga tukoma wano twala kubaza bannaffe abaziwa and Sons abatutaddemu olunaku olwaleero mu lugendo lwaleero abatutaddemu akasente batuwaddeyo n'ensawo za sementi 10 mu bizinesi ya Jajja Bolo ne batuwa ekiriri ekirungi abaziwa and Sons basangawo ku Mukwana Arcade era mukulu obako obusembayo bw'osooka bannayuganda bali ku SB4 Media. Bonna kuba muziwa and Sons. Nga baziwa and Sons tabaza bakira anti febbe bafe mwena. Abajjo tugulako kamu namwe abasobozi tosoboza SB4 n'ekirala. Tutuntu abagala kamu agala okumusoboza Jajja Bolo. Bantu baganda Ziwa and Sons. Bannange Ziwa and Sons. Banna Masaka bannange mbegayidde Kampala siwala mugamba muwagira Bolo. Mugende mumpagirire ku Ziwa and Sons. Ne boogera n'ogulayo pilo, ne boogera n'ogulayo mattress. Byonna munange ojja kuba wagidde. Bolo. Mugende mumpagirire ku Ziwa and Sons. Bannange kyembasaba kyokka. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home,
hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tukuse ensonga.